Yes, mbaniriza kadde kano muli mutya mwasibye mutya mwena mwena abafollowinga Fadi TV nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasabuzukabenga ne munyigane kadde Kasuku yavudde n'akonfaminga n'agamba nti abeebuuza bawa Nampijja mbwe Lubowa Ahmed eboosi we Kasuku yongedde okubanga akikaatiriza yakikaatiriza kyewuunyiza yakikaatiriza nabagamba nti wali omukka tewawula muliro era nga Nampijja agenze ku social media ndozolingira obufaananyi bwe bafulumizza bw'obufaananyi bwe bafulumizza olunaku olw'olwaleero birthday ya Lubowa boosi wa Romantic Entertainment era nga Nampijja agambye nti happy birthday my friend Ahmed Lubowa, you are the true definition of a friend papa, now another year old, wiser but still the same amazing friend. My ninjas Wuuno Ash pressure coming soon. Baina series empya gye bayita pressure bagenda kuba bagipremiering sawa ina Aromatic nabagamba nti guno omwaka 2025 filimu nnyingi Aromatic zigenda okubanga okwawukana ku myaka gye twakakuba emabega olwetegeeza filimu ze bakapremieringa guno omwaka ogwa 2025 nyingi nabagamba nti filimu zikyajja guno omwaka genda kuba gwanjawulo omukko ogenda kwawukana ku myaka emirala emyaka emirala lw'ensonga gamba nti sigala nga amaaso go gabagadde gula data wesetting Makula TV wali ku Star Times ekyekango kigenda mu maaso kyekango tuli ku season 1 tuli ku season 1 za episode tugenda kuyakutaano leero ekyekango kigenda mu maaso mungera okubanga musupporting Aromatic wabula Kasuku yavudde n'akonfaminga n'agamba nti Nampijja ne Lubowa waliwo ekigenda maaso wakati waabwe era bwe bali mu relationship naye yavudde n'akonfaminga n'agamba nti waliwo ebiseera bwe bali bazannya firimu ku stage ku firimu emu nga bazannya mu firimu emu ku stage Kasuku yaliyo banaani yaliyo ne banne kyaboogedde abalala ng'agamba nti bali bazannya omuzannyo gw'oku stage nga naye mwaba baali bazannya naye nga buli asemberera Nampijja nga Lubowa mbu ng'akola ki ng'atabuka mbu ng'ebbuba lifuuse ebbuba ndosaba Kasuku nabo bali beegwanyiza Nampijja Frolence wabula sinawulira Nampijja nga ayagala ku nsonga zino nyinza Nampijja ndaba agenda kulyakitinga atya ku nsonga zino kuba Nampijja oluusi mukazi musirise simanyi bwana aliyakitinga ku nsonga zino kubanga Kasuku yakikaatiriza ng'agamba nti Nampijja ne Lubowa waliwo ekigenda mu maaso era mu Lubowa buli walaba omusajja ayinaayina nga yeesembeeza Nampijja mbu ng'ebbuba likula mbu ng'ebbuba limera era abasinga bagamba nti awali omukka tewabula muli lwaki aba afuna ebbuba waba talina kigenda mu maaso wakati we ne Nampijja kati Kasuku kwe yasinzi n'agamba nti mulekera awo tuzannyira ku mitwe jjukira tewaliwo amanyi bawa Nampijja tewali amanyi mukyala wa Lubowa tewali abamanyi Aromatic ebintu byayo byonna basinga bonna byakyama ekyamazima ng'oggyeko bano bonna mu Aromatic temuli musajja wa muntu yenna gwe tumanyi taliimu nga tuvudde ku bano taliimu mpoziko Mafivida Queen be baabeerangamu ne bayipi naabo baavaamu dda awo bo twali tumanyi babba abo baavaamu naye bano bonna abaasigalamu tewali amanyi ng'otaddeko ne bali abaana bonna Kabeere Bulondo abe abamanyi mukyala we muli batono abamanyi mukyala we muli batono nnyo ba Amisi Segujja Basumaani gundi ono mwerabidde erinnya ono aziye gundi ono ani omusajja ono yabadde azannya mugundi muki mu kazannya kakaggwa customer care nga bawa gundi nga bawa Joseline oyo tewali amanyi mukyala we ne Joseline ne gundi ono oyo mwerabidde erinnya kuba amanya gaabwe ngerabidde kamuyita Joseline oyo yakuzannyira mu customer care naye tewali amanyi baabwe mu Aromatic ebintu byabwe byakyama kuba Kasuku agamba nti temusobola kumukweka ye Kasuku yagamba tebasobola kumukweka byagamba nti bajja kumala bakyanje bajja kumala bakiteke mu public n'okubadde bikyali byankutu ate mbu kitudde ebbanga jjukira Kasuku si yasoose ne musajja mukulu Edi Mesaya naye yavayo n'akyogerako naye Kasuku yagamba yakirabirako ye kennyini kubanga baaliyo bonna abagenda okuba nga bazannya firimu ku stage baali kula bonito oba
yagambye kulabonita yagamba nti ali sure 100% waliwo ekigenda mu maaso era agamba nti Lubowa mukyala we ye Nampijja Frolence nti lwaki Lubowa aba afuna ebbuba awo omukyala tamwagala Nampijja likyalinyirira kyalina amafiga kale musajja waabwe wali yabaka abayiika endusu abayiika amaduka Lubowa agamba muyigira amaddu ku muntu wange ng'atabuka busungu bungi ng'omanyi omusajja alina ennaku mukyala we atabuka lwaki oba ofuna ebbuba nga si mukyalawo Kasuku ye bw'agamba lwaki oba ofuna ebbuba nga si mukyalawo naye ng'ensonga zino oli mazaalibwa ga Lubowa Ahmed emyaka simanyi temumbuuza naye ng'akyali musajja muto tanaweza myaka 5 omanyi omuntu aweza emyaka 5 ye mukulu oyo aba akuze myaka 3 aba akyali myaka 4 aba akyali era mpaka ku myaka 5 n'emyaka 5 oba okuze muntu wange oba okuze naye Lubowa simanyi oba yawezezaana ayinza okuba akyali mu 3 akyali mu 3 era nga munaye beekubisiza obufaananyi Nampijja ne Lubowa obufaananyi buno bwogeza abantu ebikankana basinga basinzidde ku nti ya Kasuku gye yakoze ki gye yayogedde statement gye yayogedde yavuddeko ndowooza kwosa ggulu gye yayogedde ng'agamba nti Nampijja ne Lubowa nti ekyamazima waliwo connection ey'enjawulo waliwo ekigenda mu maaso eky'enjawulo naye ebyo ebitambulatambula akadde kano wangera okuba nga mugifollowinga n'okubanga mugikumira kuba gita Fadi TV abali mu Amerika, Iraq, wali mu Saudi Arabia, mu kibuga Riyadh, abali mu Germany, mu Berlin bagamba nti mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade Nampijja Lubowa must shine mwaleke munnange babeeyagala beeyagale Kasuku yabyabisa agamba nti Lubowa ne Nampijja waliwo ekigenda maaso era nga yagamba nti Nampijja omukyala wa Lubowa wabula agamba nti just tebanakutuusa kwagala kubiteeka just mu public jjukira Erimeza yagamba nti bano bajja nakukola emikolo gijja kugwa nga buli muntu agisuubira nize 225 naye kubanga agamba 225 mbwajja okukola emikolo Erimeza ne Kasuku yabyogeddeko